bas kazinga wudu tutandise era nga tugenda maaso etandika butandisi Ntwasi Gerard omanya kina Uganda erinnya oliwulira Ntwasi Gerard ekyatandika butandisi Mwanje Steven gwe mwakazaako eri Kabanana ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso mpolampola Mutebi Ronald entandikwa firimu egenda maaso ate nga sala kunyumereza katandikiddeko kwa iwe Kamanyi Rees ne mwana mulenzi ono Kisitu Stanley akomyewo tumujjukira mu firimu nga Njabala 1 and 2 ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso n'ekifaananyi Matovu Stone Brian atenga bakyeyongera edda mukyuse kupisa akayimba kano kagenda maaso n'okulaajanira abazadde bamama bakuziza abaana abataliiko bakitaabwe eno bagiyita bampaliriza ekyatandika butandisi kaakati wetutandikidde akumaze waliwo amaga getutandikiddemu mwebale kujja ekyali ntandikwa waliwo abavudde mu kibuga bakayingira ekyalo bali mu kubaaniriza kali kumbe waliwo omupika bomba kali omupika bomba ono kazola ebbala ku kyalo kuno era emirimu egisinga awali obuwuka obwalidde mwanya oba kasooli bagenda maaso ne bamuyita n'abaako ate kyatereeza tubasanyukidde bane ku kyalo kale ekyali ntandikwa omupika bomba adalwawo kulaba abagenyi b'ekibuga kane ekibuga kigamba ki kibuga nekibaamu kupika bomba lwakuba mubaamu okuyita myala singa embeera ebeeganye Mwanje Steven edita waayo mutaka yakadda ku kyalo azze ku kyala oba azze kukola ki ku kyalo naye nga kuba bamuzaala ekyatandika butandise kale ntikyakola nga ga muzeeyi jankubulire embeera endeese mu kyalo eno embeera endeese mu kyalo mpika bomba agenda okulengera bannakibuga era omwawula mangu ku munnakyalo muli mu kibuga eyo muli mu kibuga ye tuli mu kibuga muli eno mu kyalo Kisitu Stanley kati nga bigenda bitya kuba eno mu kyalo gye muzze banaali kuleeteddeyo kaki mutima ke kaffe tubayo n'omunanansi tubayo naawe n'omwenge gw'omulyato nedda nze sinya mwenge gwa mulyato nywa gwa mucupa waliyo kadomola eno ndete kuba n'okumubisa oba kati kye yakola atandise okulaga okufaayo ennyo eri abagenyi naye ono gwasinze okwagala okuleetera ku mubisi bigere wabayo mubisi bigere webanga alembese mukoka kati ayagala agenda abaleetere ng'agenda akwata akadomola agenda abaleetere kati kumba omwana ono katale kajja agenza okujja mu kyalo eno agenza okunyonyola mu taata we nange wino yagaana akwatamu ku mulira awo mugendeddemu engato zange omudaala guyidde sirina buyambi bwonna busobola kuleka ninziramu nkole ki ate okweyamba asazewo akomewo mu kyalo abe nga abulira mu taata we at least akomewo alime kubanga kapito w'omunimiro nsigo yokka ate ekyokola tekiyinza kubula mayenga mwino ge yese ngendo Edward Oligino ne muzikitaawe ose kali ya muzeeyi kyakola nyo jagenda mu nyumba ya jajjaawo ennyumba jajjaawo bukyanga afa ennyumba eyo badde emeze n'omuddo bakira lwedde nga tulowooza baani abanaagibeeramu twaleyo fomireyo otaanikireyo obulamu mwana abana inaagamba ki bamuzeeyi abaakowa abayagaddeyo mu kisenyi tombulira dayo egenda maaso akomyewo eka Matovu Brian Oligino Names ate nga tumulabe mu firimu nyenje ate nga tukyamulaba mu firimu endala nyenje egenda maaso katuddako wa mpika bomba wanje manyi banakyala ebiseera ebisinga ebyokola ebibula olugambo lwe luggala waawo nyamandi bubinyo kati alina munywanyiwe wuuno otegedde ekigudde ku kiruko mba wabaddi byatuuse naye nze n'embooko y'omukazi kati omanyi ono ssebo kyazudde olugambo lwaleese wamune okimanye wa muzeeyi gundi mutabani we yakomyewo naye bannanga abasajja bawasa
Chichi. Kati akaduma kalukola. Kati ngamugamba ni olaba. Yono omukazi mulabye nga abigula. Bananga wulira ensi. Omukyala muganyi ne bbawe ekibuga kibaleme bazze mu kyalo. Kati ate gye bazze ono mpika bomba. Yegombye mukamu ne ssebo. Kati agala kutwala mubisi gwa bigere kwaba atandikira amusooka ebigambo. Ono ekibuga kwe kiremye n'ekyalo kijja mukeeta ajja kakasa. Nga bagenda kuleeta mubisi. Ne munywanyi we. Simanye enso giyita mmere. Kati ng'atani sokola ka foundation. Omanye ettaka ly'ekisweyo likola make up. Katonda buli kimu yakitonda nga kiri nakyo. Waliwo make up waba China. Ono yafunye akataka kak'ekiswa bw'ogattamu n'ebbumba gye bayokeza mu buloka. Ofuna ka make up standard. Tugenda maaso. Kaakati bano be bawala. Bali ku kyalo ne bagaba batomeddwa embeera. Waliwo omuwala eyakava mu kibuga eyo. Naye ayinza okuba malako emirembe. Sebo n'abala babeera ku competition nga bwe kiri mu kyalo ne mu kibuga bwe kiba. Ono ayiiya omuwala oli ayakajja ayinza okudivertinga abalenzi kwe gawenzi buli wamu weebuli. Bano bakimanyi oli mufumbo ne kimuganda kutyebula. Kati abamulabye entambula yokka oli omwana abigulanga jjanzi kiki nti abinukanga nsejjere. Katugenda kola tutya omuntu oyo tulina omuyiiza luno lutalo. Kale bano bafuuse bayeekera. Tatutiisa tajja tujjawo kakati. Ero kurumbyewa. Kati Amina eno ye squad ye. Baliwo kukyankalanya buli musajja ali ku kyalo oba oli mu kivuuvu. Bo bakuyingira mu ne oba oli musogozi w'amabidde afukiri okutunda eryato ly'omwenge n'osigaza kidomola naye ng'ebirala babigenze nabyo. Eminyinya gy'ogenda gye bagaba ebikajjo n'amapeera. Tugenda maaso. N'abakazi nabo batamwa. Waliwo emiruka gye balumba kyankalanya naye ng'abasajja bayo bakopi. Omusajja akwana n'entuntunu n'otya. Naga twala gwe gy'otwale ku kijanjaalo. Wali olidde ku kyamagera. Ab'ekibuga ziba ssente. Ensi gyeraga buli wamu kuba kuyiiya. Kade yavudde mu kyalo muzeeyi naye ayina ettima. Yamuleetera poloti gye yamulaga ya lumbugu. Eyakava okuvaamu omwogo w'akameeza. Wano omwogo yali yazirawo ne muzeeyi naye akulaga nti okola kukola ki kupatikana ojja kulima wano. Kati ow'ekibuga munnakibuga asooka n'atunula nga mutuufu amukolera ettima ekitaawo amuzaala. Mulumbugu. Olumbugu nga lwokya bijanjaalo. Kwegamba olabanga ekintu ky'oyinza okulimawo ne kidda. Nkoze ntya? Olaba ne mulumonde aganya okubundula. Kaakatudda ku muniga. Ono mpika bomba. Kati ajja yeesinisa. Mjebale. Mubisi gwawoma. Mubisi gwawomye. Ye kisitu sitanulo ligino nemuze. Waliyo omulala. Ninayo gwengalo. Aye no sebo ono akyatunulanga era ow'ekibuga adde ali mu ttale. Oza tunanywanga kwata oluyi. Ate omukazi nga yategedde nti yakukubye akuba oluyi n'akwongera ne mu ntambula. Ekikazi gwajja kumbulira ekikunyenyesa ekiwata ekyo gy'oli mulimu namuziga. Olwo oluyi lwonkubye kigwa ekimu tekirobera mwana ttambula sire n'ekibigula ge mazima. Kibigula nfudde. Ya Rabbi. Mukama Katonda nino kiyiyiza. Olwo oluyi n'omubisi gwange gwe wanywa. Nina okulaba engeri gye nkimaliriza. Egenda maaso. Kaakati nogenda okudda eno. Nedambe nako nina gye mbandaze ne lwakuba ebintu bye munene naye tokutula. Negamba nina ekizibu. Luli kati wajja na miyembe gya koona ndeete gy'akagogwa. Neda saagala miyembe. Eyagala ki? Kale nja kuyiiya. Soko okwata ettaano ezo taanuula. Ettaano ziba taanuula. Aye munakyala akuwa akafumito nga yakedde mu kibanyi atulukuse. Baayi. Sajja nakutambuzanga agwa. 15 yolosi abakazi okukwana kwafuuka bizinesi. 15 ebalosi aye tagaana. Nze kyembalagalako n'olwasa balukuula.
agenda anyolereyo omwana nga agenze nalwo batuukiriza olugero lw'abajjajja ekagudde mu nvubo kano tuba tuli awo jangu kuba tulina oluvannyuma lw'akabanga nga kamaze okuba nkayitawo njagala kumanya gwe ne Juma mwenyinako buzibu ki kadi ssebo ono omwami teyayitamu mumanyi tubayita bakatabula ono omwami kakeedo ogerera nga sebirungi kani ngamugana naye omanye ekigenda mu maaso ku kyalo weni kiki sebirungi kani ngamuga omusajja oli alinga oba wamuvuma omwewale nnyo nangamba wegendereza omusajja oyo si mwangu aba nkubuulidde zene Juma njagala olabe ongerako sirina kisinga ku ekyo mpozi nja mulaba ndabe naye ekyo kyenkugambye kyekyo kati ono yambuulidde waliwo omuntu okukyalo kuno amwogerera ebitasaana ye Juma kyokka omuntu gwagamba nti ayogerera oli bwe batta bombi ekyama bwe badda bombi mu kyama mukwano gwe kati nti yakola ng'asanga Juma nkulinako obuzibu kati kyava amugamba naye Juma twali tuyombyeko nonjogerako kukyalo lwaki ku kyalo kuno ogenda onjogerera edda nze sikwogererangako nva nakwogerera ki kati Juma yatyamu kubanga alina ekirowoozo eri mukazi w'ono abadde amanyirwa olutalo oluzze Juma ayagala okugwira kava naye Juma atyembira nnye egenda maaso Peter yankwanya alina ssente katuddako mu bakaddeyideyi b'ekyalo baddereeva balaavu baabo kati ono yafunyeyo omusajja ayamugambyeko naye mbu ng'alina kasente kati ayagala amusimbula adjustable amuwulire n'agamba nti olaba njagala olabe bafunye omusajja alina sente baagala mumusaako adjustable ekula bibiri binnyo na kibuno kati ne tudde ewa mutaka ye Juma kati nga yalumba munne kakeedo weeyisa bubi ekintu ekyaffe kati oli omusajja akitegedde ati kati ate kiki omusajja naye teweewussa ate kwewussa nze sineewussa namulabye byova mukama kati omusajja ng'ogenda omugamba mbu ate simanyi nze nina obuzibu ndabyeko ndibya nga yagamba nze nalabyeko ndibya njagala olabe weegaane sagala weegaane okakasa tonnalaba ku sinalaba ku ndibya nga namulabye era nga nayo ketitirayo ng'agamba nti namugambye egenda maaso nze nina obuzibu naye nina buzibu ki bannange ndibya omwana mulalo siri ku bintu ebyo nze sibimanyi kakati kibadde ndabo sebo ono yabyegaanirawo kyokka obedda yatinkula embeera yoke tugende obedda yatinkula embeera kola naawe ofa abaawamu ebbanga lyetumaze buvubi buba buvaawa ezo ngamba z'abantu ekyalo efirimu egenda maaso kakati obadde ogiyisiza kali yasooka namwerabiza biri omanyo naye mugezi akwerabiza ni yakuwawaabidde tugenda maaso oluvannyuma obwo obuyayi buba ne ssente njagala okakebe okagiemu ssente ekitirinnya emitwalo kati olaba abakazi engeri gye babbamu abasajja ng'agenda ku ddwaliro efirimu egenda maaso nale mulwadde ali bubi kubanga as I can say mulwadde alina injector plan kuba kati aba yeetaaga injector radiation kubanga alimu incumulation wanje kalade munnakyale yakulira mu kuno g'emmwanyi lulimi lungi lw'omugamba kubanga due to Timberland I can see toleeta birala bakoze diagnosis ku muntu ataasoma yakimanyi diagnosis bulwadde buzito kati ate zino 15 tezigwana kanyola kitotegeera kati omulwadde gwe basanze azirika we baawaayo 5 yamanya nti ekyo ekinnyo tekibalansinze yayomberawo yongera ssente endala toddamu n'osula n'okusola musimanyo njagala mbu ofe wagamba mbu ojja kundabirira mulaba olubalu mulinga eryato oyinza otya okulabika kati gwe naawe oli musajja n'otunulira omuntu atalina makulu ng'ono sikulaba nga yamala akulaba stupid bogus kati omusawo naye munsasule kuba twayisemu naye olaba ensi wejjudde obubbi kati omusawo alwanira ki
najjako omusajja waleti najjamu ssebo sente n'amukanyugira waleti enkalu bannange ensajjudde obubbi ne bajja bagabane bannange tegeera wajja otambulira weetegereza omuntu gw'oli naye kati omusawo yali akola ku kyempisa ennaku zino bayita mu jimu akoze nga kanyama we n'asooka amwazi ne kano ne bakajja ekyobola omuniga ye tomala gamukuulaza abaniga tebagaba kuba balabye ebintu bingi asooka kakwata abanga akatumira tagenderedde nabo bakali mu musuwa bebi thikoso omusuwa kumba akebero bakali mu musuwa nange egenda maaso kaakano oluvannyuma kakati nabadde nina kyenjagala okugamba ekyo entezo gye zirya n'enkoko zo gye zirya nkutidde bannange temunnamanya kyaguddewo lyali kuno mubbi maama ono atandise okukola eddala ebigabe bali bamwogerako diba yavudde mu kibuga layika yajja anoonyezebwa poliisi okumanya diba mubbi diba akula n'ebijanjaalo ebyakatulula afazaali bimulisizeewe mu kisenge bwangi nga kibadde kisoboka bannange dibi oba tumukole tutya dibi agobwe ku kitundu kati sabayagala babe nga bagoba omusajja ku kyalo kuno naye ng'ebiseera ebisinga teweerabira teri alumirirwa nga talina kigendererwa omusajja ono ayagala mukazi wa mune kuba kiri kikazi kyaddibi abambi kibigula dibi aleeta omukigawe bambi anyirira kati sebo ono anoonya engeri gy'akolera omuwaatwa abeeko engeri gyagoka bannange be si birungi amina aleeta diba bamugoba oba bamugoba ennaku eri mu kyalo oli watuuka okwambalira ebibegabega ne bidda ku bikukujjo biri offside omanya ntuufu yali emukubye bulungi kati atandise okola omupango ku kyalo ogw'okulabika nti akola ki alemesa ddibya wuuno yagambye ddibya mubbi kati yakolanga bbo obukoko bw'abandi n'embaata ng'abireeta ewa ddibya tugenda maaso ng'asumulwa obubuzi bwabo efirimu egenda maaso bannanga abantu balina obukodyo mu kuyiiza bannaabwe era tyensi kano tuba tuli omukyala ddibya nga wali wazze kyala ng'asooka agimwebaza bulungi kati ng'amuganiza ennoonya balo ddibya kwendibya nga taliiwo kiki kati ng'amugamba dde nze keberako nibo batugee buli kintu ekiba kibuze tukebere ewammwe kuba ddibya yaba abibbi wangi namunaye nkebera tulabo baddibi dibya mbu abba efirimu egenda maaso munenyamba namugaye wakitondekesa banza ndugaho konka ninkugambira sinaraba ku mbuzi konka wanesibako abwoki ndugaho banza ondeke weniyeiwe namuganimvira emunebawo mugambe keyabbye enkulu tadda nano nento dibya mubbimbu efirimu egenda maaso Endo dibya laba omugezi atandise okunoonya engeri gy'ayinza osibako ddibya omusango kati yasooka n'ayitayita ddibya nga taliiwo oba embaawo yazibbawa ebitalibwa byaleetanga ebizibiti naye embuzi yagenze nazo okussaawo ate yasoose mukolako oggulire nti ddibya mubbi kati olubino nyizo byerabira musajja atwali eno ali mu kuyiiya abaana tuba tuli awo waliwo omukulaze kati
chairman badangambi Kabanana kino bawe baluwe tusome bulungi oje wegendereze nyongo gisoma to ebintu ebigirimo biteke mu nkola. Chairman yasindise Kabanana bakoleki balete baluwe yadde wadde bya baluwe gam nyabo nkola kale mama kale bana jabuda baluwe gamba ki asomamu mukazi wa Dibya yagala bawe Dibya naye amanya agamu gafuuka migugu era wegendereza amanya agakutuumiddwa katuba tuli awo oluvannyuma ebbanga liyiseewo yasooka kutumibwa chairman naye waayita akabanga saidi kuva ku Sembabule kati ng'amugamba ng'olimu ffe tuva Sembabule investigation gundi n'ebintu ebirala be ba Uganda po poliisi ekola Uganda yonna Uganda po kati Uganda po bana esi jangu lakini wekuze kwe popi lakini uze kunyonyole banange enseri mu kumpanya kano tuba tulio nga Kabanana kajja n'eggaali kale se size ali munya tezina bikezo z'abasajja bawanvu yeta ina gyatavuga nagambe ejja kujja katukebere ekyoto omusingi mulamu musanyufu kati nga ndigambi eggaali eno eri katale kuba ku minuka ena kuliko 24 anti yadde ngenda giguza oli naye ng'egye wabadde olaaja nyine ng'akanjireete naye mbadde sa onaleese eggulire erina enkizi kale kati nze sasulako eziri sooka osasula eziriwo kirwadde akeetaaga batasanga yanguwa sooka ogijjewo kati ate nagwe nadde njagala ogiguza gijjewo tagisanga gaali ki gy'otunda nga toyagala bagisange sikubya miggo muguzi yangu yatolwayo mu kutereka ono saagala amanye nti njiguzizza kadeeta ssente endagaano njikola leeta gwe tulabe oba Kabanana we kalabiriza sajja ng'akwata mu nsawo ng'ajjawo jjamba zezo efirimu bagiyita Bampaliliza omuntu avutunda eggaali okufubutuka atandika ng'owaalire kiki atandika ng'owaalire ate kiki ebintu byonna nabimaliriza kati kumba ono omwami abadde nga buli kimu kyapanga kikola kati ng'agamba nina panze naye oli kalimagezi gundi gwe tugenda kuki buli kimu abuulirako mukwano gwe waaba atuuse pulaani ye baamaze okutwala Dibya mu kkomera nkikubuulidde ono ng'amunyiga akaama kati oli mukazi w'oli engeri gy'abayini bawa banne wano abayaye bapangira ne batubbira abakazi omukazi tayinza kubeerawo nga talina amuyamba kaabe ng'abadde akwagala nnyo baganange muyige kino omukazi takulima nti bebi ndifa olaba Cutex aleetera omukazi okufuna waatambulira awalala Cutex kati omukazi oli waanaabanga yeetaaga obuyambi oneyagala yabasooka sooka gwe okule n'ebijanjalo tumutwalire kuula tasobola kugaana baagala kutwalira mukazi efirimu egenda maaso kali kumba Kabanana nga kajja buli omu waali bannanga obwenzi kati ye bizinesi eri mu nsi buli omu waali ayiiza mukazi kyekyo Kabanana kayina laavu kirikiriya erindako eri mu kava bannange era bwoddanga nze n'omukazi wange nze era muyina laba akayinja wekagamba omuntu nsangaayo akayinja baabali mukazi n'agoberera katuddako ewa omukulu ye taata Kedo Juma taata Kedo wabula maama Kedo atunula nga asiibwamu wadde okimanyi abakazi b'ewaka be basiibwa naye wali abakazi abakyala kali nga mugandi ngenze kugira kuba ino sizoni yanswa tulina okuzisaayira bwe mansuzeyo totya tuba tuli mu kusima nvubu simanyi nvubu kali nga tudda ku poliisi olwo omusajja abula neyo ne bagambira nekuwa omunaku techa ne batera abakazi kano gwe baleese akuba abakazi
obakuba abakazi watera omukazi yawe konka wamutera amatama gazimba konka woti nti ataddeyo mu nsigo za mpafu tujja kutwara eruziro tajja kukitegeera banza omuheereza aha ku akaduuku lwaho muheereza esimu yahe aliwo tunula omusirikale nga baddiza omusibe ebibyo naye nga waleti agiteekayo tagiteekayo ono bamutadde ate oddamu n'onkuba nze nja kuwawaabira neera ono yakubye mukazi katuba tuli awo wabula kyovula bwennaku zino abafuba abasibe bagenda okuva mu buduukulu nga bamyuse nga amanda bakusibira mu kayunipooti ne kakufumba nga ali mu bokisi munda kati nno taata wadde byangajja kali nga mugasitamaha mu luganda okusitama kiba si kirungi nga baleeta ekitabo ogambye eddibya poliisi ayina ejo ayinza ogatuwa eggalubindi nga bamunoonyeza mu kitabo sibamulaba bagatuwa eggalubindi kati noleeta ziri nnyini ne baganaawe yengerayo notegeera amakulu ga galubindi tunakuta yeyuwe konkanga simurebaga ogambye dibya nga taruwo mwali kati oyogera Oluganda ndi nduwogera kali nduwogere nonye dibya bamuga kwogera Luganda awoza nonye dibya tuziraje bamuza kali no wala ngutasoda kwogera Luganda mugamba ni mutabani wali Luzira ate poliisi ekyokusiba omuntu bakirabanga kya bulijjo tebamanya nti kiruma n'okuluma kuba bo babimanyira tali wali Luzira bona omala oyiga okwogera Oluganda olidda tamanyi kwogera Luganda amazzi ayo oyo dibya sibamuwa n'ekyemisana amugambye ali Luzira